Entekateeka z'okulinda omulambo gwa Jacob Oulanyah yali Speaker wa Parliament zigenda mu maaso wano ku kyalo Ajuri mu ggombolola y'e Lalogi mu disitulikiti ya Omoro. Wetuukidde mu maka g'omugenzi Jacob Oulanyah tusanze ziweti oba tractor zongera okusenda ettaka okulaba nga ziteekateeka ekifo wagenda okutuulibwa abakungubazi ab'enjawulo. I want to inform our people that we've been working in the last couple of days. You can see the place has been busy. The compound is well prepared. The compound is ready to receive mourners. Our preparations up to now is at 70%. The 30%, we believe that within the next 2 days, we will be set. Ssentebe w'olukiiko olutesitesi olw'okungubagira Jacob Oulanyah era nga ssentebe wa disitulikiti y'Omoro Douglas Peter Okero atubuulidde nti bongedde amaanyi mu kutereeza ennyumba y'omugenzi gye yaleka etannagwa. Ennyumba eno omugenda okutuusibwa sanduuku omuli omulambo gwa Jacob Oulanyah. At the moment, we are painting and doing some mini decorations to ensure that when the body arrives, we are set to receive. As soon as the body arrives at this residence, we are going to have what is called interdenominational prayers. Okera atubulidde nti ennyonyi egenda okuleeta omulambo gwa Jacob Oulanyah egenda kugwa ku ssomero lya Lalogi Primary eno Oulanyah gye yasomera primary era bateeseteese abantu abasukka mu 3,000 okwaniriza omulambo gwe. We want to demonstrate to the people of Uganda, the people of Achule sub-region and the people of Omoro district that no matter where your child goes for studies, if he or she concentrates with the support of the teachers, with the support of the parents, that child can reach a high destination. Somero lya Ajuri Primary School emikolo emikulu egy'okusabira omwoyo gw'omugenzi Jacob Oulanyah we gigenda okubeera wetwogerera enteekateeka ez'okusitula weema abantu mwe bagenda okutuula zigenda mu maaso wabula Okera atubuulidde nti wakyaliwo okusoomoozebwa olw'omuwendo gw'abantu gwe basuubira okubeera wano obutebe buyinza obutabamala. Because for us to give a decent send-off to the late speaker, the sitting must be well organized. When people are standing, others are climbing trees. This will be disastrous. Batubulidde ku nteekateeka ez'okusabira omwoyo gw'omugenzi ekiro ky'enkya n'ekyolwokuna ssaako n'okuzina amazina ag'ekinnansi kubanga ono abadde agajjumbira nnyo. And after public viewing, again we are going to have a night of praise and worship. Naku ntono nnyo emabega okuyingira mu maka ga Jacob Oulanyah tewaaliwo nnyo byakwerinda oba misoso gigobererwa wabula olwaleero okutuukawo olina okuba ng'oyaziddwa ate ebitundu ebiriraanyeewo amagye ne poliisi birabwako. Security has been strengthened on the ground, but for a good purpose. I do not want the people of Omoro district and the mourners all over Uganda to mistake security on ground. Security has been strengthened. Omulambo gw'omugenzi gusuubirwa okutuuka wano olunaku lw'enkya wakati w'essaawa 9 ne 10 ez'olweggulo. Juma Kiriya, NTV, Omoro.